abantu bali nyenyonyi goya samirire ababagamba nti baleeta gavumenti mpya balina zibiiki basula ku byalo biramba abakuumi abatendekebwa gavumenti eno be babakuuma abaana abo bagezi bazibu bakoze embaga zaabwe nga bukyali gavumenti eddako eyinza obutakuwa chance kola mbaga oberi yategere ekyeŋŋamba saagala obwongo bwo bukulimenti service erimu ebyobufuzi service erimu bya mwoyo okulabula setani distractor setani akola ebintu nga byonna byakubuzaabuza weesiriwaza mb'olinda Uganda empya bagititte ku mmeeri ebimu ku nsonga Mukama ze yankomezaawo ze ndowooza kubagaana kwasaamirira kiŋambire neighborwo nti ezimu ku nsonga ezaakomyawo muzeeyi Bujjingo kugaana abantu kwasaamirira. Ndowooza emisango gy'obutemu gyonna mu kkooti za Uganda giveeyo wayingireyo emisango gy'okubeera n'ebibyo mu Uganda eno ekulukuta omusaayi. Omuntu yenna avunaana His Excellency Bobi Wine okubeera n'ebibyo mu Uganda eno ekulukuta omusaayi talina njawulo na muntu avunaana mukyala kuzaalira waka olw'okuba ambulance eruddewo okutuuka emutwale mu ddwaliro gy'alina okuzaalira olw'okubanga mu agenda yaabwe mwalimu nti tugende tubaavuwaze tubatte tubafukamize babeere nga be balina okujjanga okutwegayirira okubawaayo ke tubawaayo ebeere nga Uganda eringa ng'enkota y'ettooke naye nga bo tubawagulirako myera. Omuntu yenna ajja ne yeewaggula n'abayitako n'akola ekyo ekitaali ku pulaani yaabwe afuuka mulabe waabwe era abeewuunyisa nnyo y'ensonga lwaki beewuunya Bobi Wine ono lwaki agaggawalidde ku mulembe gwaffe ate nga ffe mu agenda yaffe twajja nga tugamba tulina okubaavuwaza tulina okubabba tebalina kubeera na byabwe kati bonna obwongo bubeesibye beebuuza Bobi Wine ajja atya okubeera n'ebibye ku mulembe gwaffe lwaki talinze Uganda empya eyaabwe oba gavumenti eyaabwe agaggawalira omwo lwaki agaggawalidde mu gavumenti eyaffe kyekiri kyeggambye nti omuntu asobola okunenya omukyala azaalidde ewaka kyokka ng'omukyala oyo yabadde yakubidde dda ambulance ejjeemuno n'emutwale mangu mu ddwaliro asumulukuke naye olw'okuba ambulance eruddeyo nnyo omukyala n'akiraba nti bw'ateerwanako agenda kufiirwa obulamu n'omwana we kwe kusalawo yeewalirize asindike omwana regardless ambulance ze oba tezze. Kaakati ne bano mu tageti yaabo babuuza mwe mwali muteeseteese kugenda ddi tutandike okukola naffe tubeeko n'ebyaffe ng'owa ambulance yali eteeseteese kujja ddi etwala omukyala mu ddwaliro asumulukuke nammwe mwali muteeseteese kugenda ddi naffe tutandike okwerwanako. Bobi Wine alinganga akataala mu kibuyaga kunta kasobola okwaka naye kaaka lwa kisa kya Katonda. Uganda erimu abantu 4.5 mu His Excellency Bobi Wine gwe mujjayo ng'ekyokulabirako ku ngeri gye mugabidde bannansi obugagga. Obusiraamu tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yawa era yajjawo bw'ofuna omwana weebaza Allah kyokka era bw'agenda ogamba nti yawa era yajjawo nammwe mubanga yemmwe mugaggawaza His Excellency Bobi Wine omu then lwaki temwetikka omusalaba gw'abaavu abangi abali mu Uganda kubanga abaavu be bangi abagagga be batono naye mmwe munokolayo abatono abagaggawadde ne mugamba nti abo ffe tubagaggawaza senga regimu yaffe yalimbi tebaali gaggawadde naye ng'ate ensi mwe mukyogerera abasingamu obungi be baavu ne ntubuuza bwe kiba nga yemmwe muvunaanyizibwa ku batono abagaggawadde then bano abangi abaavu ennyo who is responsible to them. Lwaki buli ekyamatendo mukyegabira ne bwe kiba ekyamatendo nga kye kitono kyokka ebibi ebingi ate byo ne mubisawuka eri. Nze nandirowoozezza nti bwe guba omugaso gwa gavumenti gwa kukuuma bannayuganda gwa kubateerawo ngeri ya kukola ssente gwa kubagaggawaza then lwaki bano abagagga abatono mubeewa ate abaavu abangi ne mubeesammula nti bussiru bwe bubatawaanya tebaagala kukola nga n'akwata obukwasa akazindaalo ajja n'afera abantu n'abajjamu ssente naye ng'oli akeera ku owino okusindika ekigaali mwavu
n'akyusako omulimu n'agenda mu paaka yadi ne mujoocha n'ajjako ku nguudo alengerewo bbiriŋŋanya we Jeno Katumba Wamala yagambye baveewo wadde nga ye akola nga muzindaalo waliwo agwogererako bwe bavaawo ne bagenda mu bodaboda ne muzikwata bwe bava mu bodaboda ne bagenda mu byobulimi mmwanyi ne mujezza bwe bava mu mmwanyi ne bagenda mu vanira ne mumutema ebbeeyi then who is responsible ku bwavu bw'abantu abo bwe kiba nga yemmwe muli responsible ku bugagga bwa His Excellency Bobi Wine kakati olwani abeera avunaanyizibwa ku bwavu ku buyinike obw'abantu abo nga tonnenyumiriza mu His Excellency Bobi Wine bw'ayina ettaka eddene ku mulembe gwammwe lwaki toyitako mu malwaliro ga gavumenti n'olaba oba eriyo eddagala olemeddwa okugula omukebe gwa Panado nga n'omusolo ogulina ogutwale mu ddwaliro olemeddwa okuzimba enguudo nga n'omusolo ogulina ssente ozikuŋŋaanya mu bungi okole enguudo ennungi wabula oli ku His Excellency Bobi Wine bw'owewa credit bw'agaggawalidde ku mulembe gwo naye ng'omulembe gwo kw'owewera credit nti yeggwamugaggawaza gw'osanga nga mu ddwaliro teri ddagala kw'osanga abakyala abazaalira wansi ng'obutanda mu ddwaliro tewali kw'osanga enguudo embi ezifiirako abantu leero n'enkya ne luli naye gwe weesibye ku bantu Mukama bye yeeyambira direct ozze mbonaawe olaga gavumenti yo bweri ennungi oba omulembe gwammwe bwe guli omulungi omulembe gwammwe gulina kuba mulungi mu ngeri bweti ffe tetugaa nti gavumenti etuwe ssente no omuntu yenna akola statement eyo ye musiru akyasinze mu byafaayo by'ensi eno bw'ogamba nti gavumenti si yalina obbagaggawaza mugende mukole guluusa gwatusinga obukozi bw'eba gavumenti si yalina otugaggawaza kitegeeza tetuvunaanyizibwako n'omugaso gwayo gubeera teguliiwo gwate lwaki oba otubanja omusolo gw'otalina kutuddiza then gw'ogutusoloozaako ng'ani yeggwe Kayisaali oba yeggwe Yesu nti tulina okukuwa ekimu eky'ekkumi kubanga omusolo kitegeeza kukuteresa otukuŋŋaanyize otukolere bye tutasobola kwekolera ng'abantu ssekinnoomu naye nkuwa omusolo ate oŋŋamba gavumenti si yeyina okungaggawaza then lwaki obanja gy'otaawola bw'eba gavumenti tevunaanyizibwa ku well-being of mind then era teyina lukusa lujja lunzijjamu musolo nga ne bw'otaba musolo bagamba olidde mu nsi lukwe nga ne bw'okukusa amagendo bakkubirawo masasi kyokka bw'omala okuwa omusolo ne weerekereza okukukusa amagendo n'ogamba kampite mu mitendera emituufu gavumenti njiwe ssente bwe ntuuka okugibanja services enziramu ne ŋŋamba olowooza nze nnina okugaggawaza ffe tetwagala gavumenti tugaggawaza twetaaga kimu service delivery bwe nnaaba ne service delivery nja kuzijjamu obugagga obwange omulamu yagaggawala gwe nteera eddagala mu ddwaliro omutwe we gunnumamu ŋŋende emulago nzigyeyo Panado wange mmireko omutwe guterere ŋŋende neekolera ssente zange kola enguudo ennungi ezinsobozesa okutambulirako nga ndi safe okutuuka ku mulimu ŋŋende nkola ssente zange n'okudda eka teekawo minimum wage nga buli munnayuganda omukozi asobola okuba n'omusaala ogutandikirwako nga gumuyisaawo jjawo emisolo emingi ennyo ku bintu bye tutunda tusobole okugaggawala naye mu Uganda w'osanga omukozi ng'akolera ssente zitawera na ddoola emu mu Uganda osanga omukozi akolera 3,000 ng'ate ddoola egula 3,700 oba 3,800 mu bufunze mu Uganda mulimu omuntu akolera ssente ziri less than $1 then omujega najja temujjangaggawala ne mu gavumenti empya yererere naye nga olw'okuba Museveni be bannannyini makampani olw'okuba Bujjingo be bannannyini makampani agali mu Uganda bawulira ng'okuteekawo minimum wage nti omukozi asookerwako afune $200 buli lunaku omukozi asookerwako alina okufuna ssente ezitakka wansi wa $60,000 oba wansi wa $50,000 omwezi naye mu Uganda mw'osanga omuntu ng'akolera $12,000 omwezi which means olunaku akolera 4,000 naye ng'emitwalo 12 wallahi gy'akolera omwezi
tegimala na musumba omu agamba nti bannayuganda basiru okuva ewuwe Namayumba gye yawasiza malaaya ye ajje ku kkanisa era gimuzzeeyo then bali wano babolobota ttabwe bagaggawalidde mu gavumenti then ate abaavuwadde who is responsible maama w'omulungi ye maama w'omubi lwaki mu bantu alagayo n'omulungi ekkakaalala lwaki y'omubi tayagala kukkiriza nti mwana wange nkugambye obusiraamu bugamba yawa era yajjawo then Bobi Wine bw'oba gwe yamuwa kkiriza nti n'abatayina gw'ensonga lwaki tebalina bagamba munno bali mu struggle basula mu mayumba ga kalina basula ku ttaka obugazi bwaguuga n'ebirala no it's because Bobi Wine munnayuganda ate munnayuganda omubuufu munnayuganda atategeererwa munnayuganda eyagaana okutuula ku mmeeza nammwe kubanga mmwe musaanyawo na kuzikiriza n'ekirala ali mu nsi ye olaba ggwe omugwira olaba ggwe omugwira Bujjingo ojja n'obeera n'ettaka ku lw'Entebe ekitende n'ojja n'ebeera n'ettaka ku Kanani n'ojja n'obeera n'ettaka ewa Namayumba n'eddala lingi lye tutamanya eriri mu Kanani Estate kubanga eyo Kanani Estate sente ezaali eza Pentagon mwazikolamu Kanani Estate okugula bannansi bonna okubajjako ettaka lyabwe mulyezze olaba ggwe obeera nabyo omugwira ate bali okwabwe Kyagulanyi gw'omuzza obuzzi ofune ebintu ewaabya Kyagulanyi naye Kyagulanyi bw'afuna ebibye ewaabwe oba bw'akuuma ebyali ebibye ewaabwe n'omutekako olukongolo nti bano bagamba Uganda ebulidinga musaayi kyokka balina ebyobugagga balina kino naye nga bali waabwe osanze omusiraamu ayambadde ekkanzu n'entalabuusi nti baabo kuyiddi baabo bagenda kusaala kyokka bambadde entalabuusi n'amakanzu naye nga basiraamu n'olunaku mulumanyi nti lwayidde ekyo kye balina okwambala Bobi Wine okuba ne byalina byonna bimugwanidde kubanga ali waabwe kyokka ate ffenna tulina okubeera nga ye ne bwe tutaabeere nga ye obugazi bwatuddeko naye ffenna nga buli omu asobola okuganyulwa mu nsi nga buli omu afunye omugabo gwe ku nsi ye nga sirya Bobi Wine yekka mmwe gwe mwenyumirizaamu mumuwadde obugagga mubuwe Bebekulu akolagana nammwe butereevu owammwe asula ku gundi ku fuuti andi mugamba mugaba obugagga oba mmwe mugaggawaza mmwe muleese embeera etukozesa ssente lwaki ye Bebekulu asula ku fuuti poloti ana ku 100 lwaki Kamiliyoni asula ku ana ku 100 ate nga badiiringa nammwe butereevu lwaki ono atadiiringa nammwe gwe mwesibako kitegeeza nti nabagamba waliwo abantu Katonda beeyeyambira dayirekiti waliwo abantu Katonda batatumira mubaka nga ye abeeyambira dayirekiti nga kubba ate kwe tulina subscribinga naffe okweyambira awamu ekyo bw'ogamba nti His Excellency Bobi Wine abakuba kyokka agaggawalidde ku mulembe gwammwe lwe mukakasa obubi bwa gavumenti yammwe nti olaba asula ku yiika 10 asobola okulaba obubi bwammwe saasiranze asula mu kazigo nga mwanjokyeza ebintu mu paaka yadi nga mwanzibira boda yange mwagibowa ne mugitwala eri awo ku CPS evunda mwaginnyima mwagala gitundira ku nnyondo simanya auctions abasoma mu nnyambekawo era auctions saagala kumanya nze omukyala gwe mwadya sigiri kwe nali njokyera kasooli oluvannyuma lw'okungoba mu paaka yadi mwokyezaayo ngudde ne ŋŋamba embuyaga efuuwa ayimiridde kanziremu ngezeeko osanga nja kutambula bupya ne ŋŋamba kankwate sigiri n'emisooli kapito wange wa mitwalo 2 n'ekitundu eŋŋanda enjokya ne mujja ne mukitikkambu abagenyi bagenda kujja tebalaba abantu abookera kasooli ku kkubo bwe saasira ku muntu ng'oweerusanja ate ye gwe mwasendera ewakaawe nga mulimba mbu kikyonco yasenze ettaka eryo naye nga mukimanyiye mmwe kubanga tewaliyo kikyonco yajjanga endiga naye ng'endiga eyo eyambadde bwambazi ddiba munda nga musege
waliwo ekigiri munda Yoweri Kaguta Museveni Janati Kataha n'abantu ab'olubatu mu gavumenti yammwe be baali bakiconco saasira nnyo omukyalo oyo gwe wagoberera gwe wasendera ewakaawe na mwandu oba omwami gwe wasendera ewakaawe bw'aba His Excellency Bobi Wine asula ku bwaguuga asobola okubakyawa to that extent saasira ku bantu abo kugamba otya Uganda bulidinga ng'asula olaba gwe omuzzi gwasula ewagazi mu nsi yaffe etali yammwe ate olwo bali okwabwe lwaki ye bali okwabwe takkirizibwa kubeera wagazi mu nsi ye ng'omuzzi empunyunyi emmomboze esobola yo okuba nabyo mu nsi yaffe oli akuvunaana okuba n'ekikyo mu nsi yo omugwira akuvunaaneko nno nga mwana wa kitaawo na nnyoko naye omugwira kibanga omwana omujja na nnyina bw'anajja n'afuna omugabo ewa kitange olw'okuba kajja kato taata waffe n'akakuza n'akalabirira taata bwe yali afa n'akola eddaame lye ekiraamo kye eddaame liba lya Ssaabasajja Kabaka n'akola ekiraamo kye naye nga mu kiraamo nze mpadde eka ye Nabaziza muto wange n'amuwa eka y'ekyengera oli n'amuwa eka ye Magere omulala n'amuwa eka y'Egiini naye n'agamba nti naye wadde nga guli gutyo omwana ono nze mmukuzizza 5 yange ku 10 eri emutundu agitwale wadde nga si ya musaayi gwange n'atandika kakati bali awo bawoza musimanyanga mafutubaddeko musimanyanga ndi mujja na nnyina musimanyanga wano si waffe kyokka nga bo balina eka ng'ate nze muzeeyi yandekera 5 ku 10 bano bali waabwe gw'oli muzibuzi Uganda erimu ssente mwe muli basiru busiru abatasobola kugaggawala abatasobola kukola ssente mwe mwebuze bano Bakyagulanya babawusa bazijjawa nze nsobola okutandulula ku bigere mu kika kyaffe eky'obwavu n'empita ayitawokko naye olw'okuba bannange mbalaba nti bali bubi nnyo kwe kubayita nti bannange mujje twetambulireko lubaale tateredde tusumulukuke ffenna neeyongereko nga nze asuumuseemu ate nammwe musituke then nga lubaala avaayo ogamba mbu tuli babi ogamba mbu tetuteredde ogamba tetubaagaliza kyokka gwe twakugaggawasa nedda ekika tulimu bammembers 10 lwaki nze nzekka gw'ogaggawasa waliwo ekitali kituufu twetaaga okukutereeza lubaale sinakindi twetaaga okuwunika oba okugulika twetaaga okuwangamu mu lubaale waffe lubaale omugagga kirabika ffe tulina wabwavu nange neesimattula bwesimattuzi okubaako kyenfunawo naye abangi be bali obubi lwaki nze gw'ofuula ekyokulabirako mu kika ky'enjovu ekiramba mbu lubaale ateredde olaba yeekolera itongwa avuga benzi lwaki nze nzekka lwaki si ffenna kale nze bwe mba nvuga benzi omulala avuge kapijoti enkola enkadde kale oli abeere ne kapiki naye mu kika ewaffe waliwo n'abatasobola kwegulira ngatto batambuza bigere nga nti wadde akagaali kasse wajjuba waliwo abatasobola keegulira oli ku nze olw'okuba nsobodde okugulayo ka kibiina mu kika ky'abaavu ogamba nti lubaala ateredde nedda lubaala abatateredde lubaala atereera nga balansinga abaavu be batono abagagga be bangi awo kirizuulibwa nti ne mu binyeebwa by'osekudde temubula mpulunguse empulunguse be bano abaavu abatono naye empulunguse ku muntu asekula ebinyeebwa ze zirina okuba entono ng'ebigonze bituse ku siteegi y'okuliibwa enva bye bingi naye gwe empulunguse mu binyeebwa byo ze nnyingi ebigonze bye bitono ate bwewaana bw'omanyi okusekula oli mugwi wa ddalu kaakati na guno musango bagenda kuguggula ku His Excellency Bobi Wine Kyagwa alabye nnyo obeera otya omugagga mu gavumenti yaffe ogaggawalira otya mu gavumenti yaffe oyitirawo otya mu gavumenti yaffe era nagwo banaatera okuguwandiika eyatemula ye si mukyamu eyatemula ye si mukyamu eyatemula Richard nga ye mukyamu mu ngeri ki
naye eyeekoleddewo mu kibuyaga ono omungi akunta akatadobake ne katazikira kati kibuyaga yeewaana nti ndi wakisa sikazikiza naye ng'obutaala bw'abalala bonna buzikidde. Omusajja alina engalo ze mu musaayi avunaana eyeekolera aje omunafu ennyo asalawo eyeekolera ako yakankubira kange lwaki omunafu ennyo asalawo eyeekolera omutemu avunaana omukozi okufuna omutemu mu bufunze naye ekyamussa Richard kwasaamira Richard yali ayasaamiridde ki najja nze ekyankomyawo kulabula abantu basaamirira wali olazeewa wali ogenzeewa fenga ne tukuwuliranga konti abange wuuna agenze wano ddiini owaaye mukulu ssebo wali olazeewa gwe watwala gwe tewagenda ekyo kiddanga namu okulimba ensi mbuwagwa ku bulumbaganyi gwe wakola obulumbaganyi era n'otwala obulamu bwa muntu kakati ogaba kukolako obulumbaganyi naye Mukama yakuyamba n'otagenda n'okoma wali ovaawa owaaye ssebo Mukama wange w'ekitiibwa ennyo wali ovaawa hajira ennyindi emulinganga eyanguli pooki wali ovaawa mama ngamba Uganda empya ojja ndi Uganda empya bagitisa ku mmeri idiose of a highest order. Reasoning capacity yali badde ya full figure atenga neta sobola gikozesa ye gwadi kosa tewali Uganda empya egenda kujja eno je tugenda okuyiwa mu jiki tujoze twosemu omusaayi gwa Richard ogululuma omusaayi gwa Richard okugoza kwe kukwata gwe yamutemula olutuba tukola Uganda mpya kwe kuwa obwenkanyabo abattiddwa ababiddwako ebyabwe nga tukwata abo ababakozeeko ebikolobero kye bayita Uganda empya. Tewaliwo Uganda egenda kuzimbibwa, Uganda egenda kulinovatingibwa nga tujjamu abo abatasaanidde kugibeeramu nga tubateeka eruzira oba ekitalya gye balina okubeera nga ggwe omutemu bw'okwata omutemu oba oyozezza omusaayi gwa Richard mu Uganda era Richard afuna okutebenkera n'abaana be basanyuka nnyo ne nnamwandu we asanyuka nnyo kye bayita Uganda empya kwe kujjamu ebitasaanidde kubeeramu. Tewali Uganda egenda kujjira ku mmeeri, tewali Uganda gye tugenda kuzimbawo obupya tugisuulewo ndi kati eno Uganda empya tuyina kulongoosa nkadde yaffe nga tukuba ebiraka bye mugiwomoggoddemu nga tuddiza abantu ebyayo bye mubabbyeko nga tuteeka eddagala mu ddwaliro nga tuzimba n'amalwaliro amapya nga tuzimba enguudo nga buli munnansi asobola okufuna omulimu oyo amaze okusoma ewatali kumubuuza ani akusindise nga bamaze kutunula ku nnyindo ye nga temuli busosoze nga bakubuuza oli mwana waani nga tebakubuuza oyina empapula zenkana ki. Uganda egenda kuva kubanga eno Uganda erimu ne kosi gye bayita ani akusindise. Wano mu Uganda ne bw'olisoma ebitabo byo nga gwe asinga mu kiraasi nti ono esajja ni gwe tubadde tuyina asinga, ono ya accountant gwe tubadde tuyina Makerere asinga, bw'agenda mu ministry yonna okukola nga auditor general waabwe bajja ku butundu tebajja kutunuulira mpapula, tebagenda kutunuulira bukugu bwe, tebagenda kutunuulira experience, bagenda kutunuulira nnyindo ye erinnya lye naani amusindise. Nabagamba we Makerere essaawa eno weetaagibwawo kosi gye bayita ani akusindise kubanga ani akusindise ya mugaso nnyo n'okusinga bino ebitabo by'osoma. Ani akusindise ya mugaso nnyo okusinga emyaka egiwera abiri omwana gy'asomedde azironga azo olina akusindise. Ne bw'olibeera ng'olina kugogola mifulejje gya Kazambi nga muganda wa Museveni Violet Kajubiru olw'okuba oli mwana wa mumanyi olikaayo sira ogenda funa ekifo eky'amaanyi mu ministry ya education, ogenda funamu ekifo eky'amaanyi nga ye gwe commissioner owa education oba ow'ebyenjigiriza mu Uganda. Naye nga Museveni gwe yawa obwa commissioner oba ow'enjigiriza mu Uganda tasobola okumufuula manager ku faamu y'ezente.
kufamu ze zenjawulo ezente tasobola mukuumisa nte ze naye nga amufudde kamisona ow'ebyenjigiriza ate nga minisitule y'ebyenjigiriza yeditamininga Uganda ya leero n'ey'enkya nabagamba yali badde ya byabulamu naye ate n'abasawo basooka kusoma kitegeeza bayita mu minisitule y'ebyenjigiriza kitegeeza minisitule y'ebyenjigiriza yesinga okuba ey'omuzinze ennyo era ey'omugaso ennyo mu ggwanga era eyi sensitive ennyo mu ggwanga n'okusinga ministries endala zonna ministry eri sensitive ng'eyo eri useful ng'eyo editamininga Uganda ya leero n'ey'enkya Museveni yagiteekamu muzannyi wa dduulu Violet Kajubiru ebyo bye twagala okujjawo mu Uganda empya singa ebyo tubijjawo automatically Uganda eba efuuse empya so next time think beyond osobola okulowoozaako okusokkako kwawe otherwise nze nkwesobolera ne banno bw'ojja ne reasoning capacity y'ekibuyabuya olw'okuba oli mu ndiga ezikuba nnyo engalo zikutende bw'oli mugezi nnyo eno gye tuli bayeekolera yitonga ffe twabagamba mu kkanisa muyinza obutaba mugezi kubanga bw'oba obujulizi oba bw'oba obuwulira enjiri obuwulira kawala muko tobaako challenja obuwulira kawala muko tobaako challenja naye ffe eno bwe tujja ne tukuchallenge nga tukulaga nti wayogedde majaani lwakuba wayogeredde mu ndiga ezitali disciples wabula endiga sheep oli najja n'akugamba nti mmwe mwasame mbu mulinda Uganda empya yereerere bagireera ku mmeri ababati basuubiza bavuga mu mmotoka leerere bakola biki naawe n'okuba engalo kyokka nga gwakusuubiza ekyamage nti Yesu akoleera awonya ye bw'alwala adduka mu ddwaliro oyo akusuubiza okukusabira ogule emmotoka ye bw'agiyoya mmwe mumusondera tagisaba Mukama kyokka nga agamba yayogera ne Mukama butereevu era yawulira eddoboozi nga limugamba kka naye bw'ayoya emmotoka agisaba mmwe tagisaba Mukama agisaba mmwe mu Africa wosanga omuntu ayagala ennyumba n'agende w'omusumba amusabire afune ennyumba kyokka naawayo n'obusente kwe yalitandikidde okusonda poloti azimbe ennyumba n'abuwa omusumba mwamuyire butto mwe gwe muyita amafuta kyokka nga ye omusumba bw'ayoya ennyumba muwa ekimu eky'ekkumi era ku ssente zammwe kwajja n'agenda n'azimba ennyumba still nammwe mukubye engalo nga mwe bavumye owasamu mwe muli oli abagamba Yesu agaggawaza naye nga kummwe tekuli afaanana nga ye fine Yesu agaggawaza akola era awonya naye so weewa Bujjingo Yesu weewa Bujjingo si mutuufu abamuwagira batambuza bigere nga nte kyokka ye atambulira mu mmotoka lubala n'omubuuza waliwo endiga eyina emmotoka gy'oyina kati nate His Excellency Bobi Wine abamuwagira oba osanga si be bakwata mu nsawo nti kwata naye gwe ababo bakwatira mu nsawo nti kwata tuzimbe ennyumba ya Mukama tuzimbe ennyumba ya Mukama Pentagon tugireka bannange ye Mukama naye Mukama tayagala muzimbira Mukama asula bweru mubba abantu ssente obba abantu ssente tuzimbe Pentagon tuzimbe ennyumba asula bweru bulijjo tujjawo ate kusaba nju tugisaba asula ebweru naye nga Uganda empya etegeeza kwata Bujjingo yatemula Richard kwata Kayihura yatemula Kaweesi kwata Museveni yatemula Kirumira kwata Museveni yatemula Kagezi kwata Museveni yatemula Bahiga yatemula Kazini yatemula Tom Julunga yatemula Nankunda Muwanga Serena Nebanda aliyo n'abalala bonna komyawo emmeme z'abantu ezagwira mu Uganda enkadde obagambe tuli mu mpya Uganda ejja kuyakayaka nange emyamyasa mulyoke musekere embibatu nti oweenyirira Bobi mumuyita akomeerewo ate mmizira akabagambe n'ekiri balemu okwebigika